Sumulula ku BBS Telefine yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Kale mbabuuzaako amacha amalungi ag'olunaku olwaleero. Nze Chris K boy from Rwanda okubanga nkubuuzaako program eno yasumula. Tugenda kusumula ebyemizannyo bingi naye nga tugamba nti bwatula bingo sobola okubanga ati ofuna kasente olunaku olwaleero. Budde bukyali bwa kumakya naye okyasobola okutandika olunaku ng'oli musanyufu nga toyinako ekigulira magali ddiba ekisobola okubanga kiyingirako before nga lunaba nakubanga ate ogenda ku mulimo kasente weekalyako. Nyiga star 238 then onyige star then oteeka 10 abomaliza 10 teeka ka hash atonyige okay kayes okusinza kusemyo nga bwogirina kubereka akasente ku simu kutandika ne sinzi 10 zigenda kubeera bi Simon Shadia abavu kuzina wano labana bagenda kubanga ate bakuwa kasente wemvira wano sigezo n'okubanga utandika kati tandika okubanga ate onyiga sobola okubanga ate ofuna esente. Weekend yabadde mpanvu nnyo mu nsonga ez'ebyemizannyo mpaka zaffe ez'amasaza ga Buganda gasobodde okubanga ate gazanyiddwa mipiira mingi egyasobodde okuzannyibwa mu bisawe ebyenjawulo. Twatandika n'olunaku lwali lwa mukaaga era ng'olunaku olw'omukaaga singo bagenda ekubuna ekabula mpira ogwo ne bakola amaliri tebasobola kubanga ate bafunayo kubona obusatu butandika kabula ey'omutende site wa Michael Kenya ne bagamba nti nedda tulina okubanga tukufiirako at least tubenga tusobola okufunayo kakabonero ne babanga bagabana obubonero obwo essaza eryasinga era nga ku weekend eno bajja kubanga ate bakyaza essaza erya Kyaguli bajja okubanga ate badingana nayo. Kitegeeza nti omupiira gwali muzibu nnyo newankubadde ng'entandikwa buli limu esobola okubanga ate okyogera so ng'essaza erya Bululi bayolekedde wali mu bizinga ebya Sese ne babanga bakimiyo obubonero bwabadde busatu bulamba. Bululi yalina ebizibu bingi la season kalowooza nti ku mulundi guno gasobodde okubanga ate babikolektinga goals biri ku bwere nga bazikuba essaza erya Sese wali mu bizinga ndowooza nti ate wini yabali ya mugaso nnyo ku saidi yaabwe ate ng'omupiira omulala gwali wakati w'essaza erya Kyaddondo nga bakuba essaza erya bakuba essaza erya Bulemeezi goal yali emu ku bwereere asobola okubanga etebwa omusambi ogwe bayita Sudaisi yava ku benchi nga mbadde number 22 najja n'agutegula mu dakiika ndowooza nga tuyingira ekyenda awo n'aguteeka munda Kyaddondo ne batandika okucelebratinga gwabadde tubayozaayoza olw'okuba nti mwazannya omupiira gwammwe ogwasookedde ddala ku kisawe wali ekya Hamu Stadium e Nakivubo bagizi baze mu bungi ne batulaga nti ekituufu waliwo enjawulo wakati w'eppeera ate n'entula. So kitegeeza ki ekisigadde osobola okubanga otandika okubanga okinoonyerezaako naye nga Hamu Stadium yatulaze nti oba oliawo akapiira kasobola okubanga kaseerera. Bwe tuba nga tuvuddewawo ne tusala ne tugenda wali eri mu bitundu eby'Ekyaggwe omupiira ogwasobodde okubanga gwakomekezeddwa nga Kyaggwe ekubye essaza erya Kooki goolo zaabadde bbiri ku bwereere era nga goolo zaateebeddwa omusambi ogwe bayita David Mugalu yaze mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri n'ateeba so nga ate omusambi omulala gwesobola okwogerako ye musambi Yosa Musembalirwa yakubye goolo eyokubiri Kyaggwe neba nga bayavudde kaguwa kubanga Kooki yabadde efuuse Kooki yabadde ino obulenzi bwayo bumpimpimu bwe buti naye nga akapiira bukasesetula paka wali munda baaba. Man of the match yabadde omusambi oyo gwe bayita Kato Julius kapiteni w'essaza erya bannaffe abakyaggwe musajja Baka agimanyi bulungi nnyo nga bw'osobola okubanga ate ogyogerako. So nga omupiira omulala wokota njogera ku mawokota bakutte essaza erya Buweekula goolo zaabadde 2-1 omusambi George Isingoma yakubye goolo zaabadde 2 mu geemu eyo n'aba nga ate yasitukidde mu accolade ya man of the match omulenzi ayitibwa George Isingoma asonga mu kaseera kekamu goolo ya Buweekula yateebeddwa omusayi bamuyita Benon Kandia yabateebedde goolo yaabwe emu yokka mukota netandika n'obubonero bwabadde busatu bulamba. Busujju Lauben Lubwamanga bwe yakikola last season nga bakuba essaza lya Busiro goolo emu ku bwereere ne ku mulundi guno yazzeemu n'akikola. Lauben Lubwamu ono yateebye goolo emu yokka eyambyeko essaza erya Busujju okuwangula omupiira gwabwe gwaguddewo goolo yabadde emu ku bwereere era omulenzi oyo yabadde ne man of the match mu geemu yemu esonga ate essaza erya Mawogola ne bakakanye ku Butambala ne babakuwaata eggoolo nnambirira ku bwereere nga tebakuttemu omusambi bamuyita Jabber Ndugu yasobodde okubakwata omunwe ogwo ne gukomekezwa goolo emu ku bwereere nga essaza erya Mawogola bawangudde geemu era ng'omulenzi y'omu Ndugu Jabber yabadde man of the match akoledde n'agenda nosonga essaza erya Bugerere n'essaza erya Buvuma in fact Bugerere nga batendekebwa Lukyamzi Michael Skills batandisa n'amaliga goolo emu ku emu. Musambi Ibra Kasakya yateebedde essaza lya Buvuma omulenzi yaliko ku ssaza erya Kyaddondo so nga mu kaseera ke kamu omulenzi gwe bayita Osman Mayanja n'aba nga ate yasobodde okuteebera essaza erya Bugerere goolo yaabwe emu yokka nga bw'osobola okubanga ogyogerako ne gugwa goolo yabadde emu ku emu bwe batyo basobola okubanga ate baggulwawo season emipiira gye yasobodde okubanga gitandika. So katulindiire emiranga gyana yasobola okubanga ate gitambula next Sunday naye nga mukulikeyo mwenna sawuliddeyo okuwadde obuzibu nti oba kabenje oba ki kitegeeza nti obulamu bwasobodde okubanga butambula bulungi
tukume empisa ate munyumbiro emipiira gino season mpya nga bwigenda okutambula. Bwe tusala tugendako ku wali mu kikopo ekya FIFA Club World Cup wali mu ggwanga lya America omusana gwa